sex worker bajjayo ebintu bingi nnyo ebyenjawulo si mulimu mulungi naye abamu they don't have option omanyi mulimu omuntu nga tolina option nga kyeyo kyoyina okukola abaana abadduka ku masomero bad peer groups so kati tugenda tutandikawo kye bayita ekisaakaate to mender them mentally spiritual physically buli kimu anti right now ninako eyabayinza idea okuyamba abaana ab'ekikulu ekyo okuva ku kkubo n'abakyala abatalina busobozi abalina very small business nga 10,000 okubongereramu. So right now ninako ali ku board yali omu honorable speaker. How did you come with such an idea? That idea nazze nayo because I have knowledge. Amagezi gatudde munze. Knowledge is born in me. So amagezi gazalibwa munze. So nyinza okubanga saasoma but I have inborn knowledge. So nkimanyi lwaki I came up with this idea. I have been through that. Bye bayitamu mbadde namu. Wengenda ku mukazi alina ka business akawansi abonyabonya ali trauma stress nabiyitamu. Byonna mbiseemu. Abamu bwe banalaba idea eno tebalowooza nti bagala bayisaamu gaali bafuniremu kasente osimba lusekolo nga weefula abayamba. Anti the mere fact munange nze nina omutima omulungi mukimanyi gweyogerera. Era nga obwedda nsijja mbagamba nti bajja of course sente zo tu company nga yo project egenda funa sente. Naye nga nze president waabwe mentor. Bwe mba nkuyambyeko ndi muyizi. I'm the hunter. Kati kyogamba mbunze mbafunire ekyokulya nga nze njala ennuma. Is that common sense? No, it's no sense. I'm the hunter. So yonna gye mpise nakati ntudde mu musana for them. Nina kufuna ka smile. I have to be with a smile. So you know bali yako. No, si kulyako. Wabula ndi mu category eyamba. Nze eddoboozi lyabwe. I have to be fine ne babeera fine. Wemba siri bulungi tebajja kuba bulungi. Kubanga nina actually nina right now nina already benina balinga 10. Benyini kati bennafunye. Benyini already abali mu gundi. You know group. Wakoze na group. Nakoze da group. Kibe mwogereramu. Luganda. Yino. Bali 15 mu 5 already. Obalabye. Already ninawe namba yaba sex workers. Bonna bali wano mu Uganda. Tewali ali abroad. 155 sex workers abatunda akaboozi. Na akafuna abantu 15 mu 5 babano. Yeno WhatsApp group yaffe. Naji create nze jjo. What could be the cause ereetera omukazi okugenda mu ogwo mulimu? So right now wembanga nfunye ba sex workers ate bali nerabidde nno kabalaga. Mukalabye. So bano era mulaba ekifaananyi kyange kiriko empowering the woman. I'm the chairman, I'm the president, I'm the director, nze nkiggusa. Byonna. Nze askaali. Ng'ate ne ba sex work mulimu abalenzi. Abalenzi bajja funa gundi omulenzi sex work omulenzi. Uganda erimu ba sex work nga bameka. Oba otunuulidde era target yo ya bameka. Target yange wamu ekibanga kino kiyiseemu. Nsuubira okuba ne ba sex work ng'omutwalo gumu. Kubanga mulimu n'abagenda mulimu ne bano ba type of sex workers nga bamujje mu bbala n'agenda n'afumba ew'omusajja. Taata oba weetwalira sex worker tewatwala mugole waka. Mulimu kati omuntu mulimu ayinza ofumbira olw'embeera nga sirina wensula onsanze mu bbala lwaki siikwesibeeko nga nkusanze ne ka TV ne ka fridge. Sex worker beba outdat beba bantu abakulu aba receiving money or any good in exchange of erotical services oba sexual services. So kyekyo ba sex worker kye bakola. So akuwa services eziri erotical then gwe n'omuwa sente. So kyekyo sex worker. Targeting abantu mutwalo. Targeting abantu. Mulimu abaana be Makerere akyambo. Mulimu abayivu. Bad black tewasoma. How are you going to? No kati ate
Era kati malaya akyasinze okuba ne record mu nsi yonna bamuyita Veronica Francisco. Veronica yali mugagga nga yasoma naye kyamutwala mu bwa sex worker. Ogenda genda omusomeko ku Google. Ekyamutwalayo maama we kumuwaayo mu bufumbo bw'ataayagala. So yenne yeebuuza lwaki my family esaba gundi budget jewelry bichi something like that, dowry nga ate baba bantunze. Already that is a sign of sex worker. So bino bitwala ku bukoto batuguze. Muba muguze omukazi. Why? Ate muwaye kyetano. Anti girlfriend kati we mumala gwe nobeera mbu omuyise girlfriend ekyetano muwa kyaki. Why transport? Tayina mulimu takola. No takola. Takola soma tayina bazadde be waba student. No abanaku nga bafuna fees. Okitegeera. So girlfriend okujjewo omusajja n'akeera ku makya bwe mumala mwakoze bye mwakoze nga abantu abakulu n'omusiibuza ssente, that is a sex worker. Girlfriend bemuyita girlfriend wajje waka na spending a night and you have fun oba mwavudde mu bbaala and in the morning n'okwata ssente n'ozimuwa abeera sex worker. Kubanga sex worker kye indicating anti sex worker kitegeeza omuntu omukulu aku offering a service in exchange of money oba goods. Bad black omuntu ayinza okwebuuza nti agenda yo yakulaba ng'ojja abakyala bano. Yes. Ate abasajja abadde babagulu baleseewa. Abasajja bayambako nnyo mu kuyimirizaawo obufumbo bw'abantu. Nedda abasajja adde bagula sex workers yesaawa bagende ekitalya oba yesaawa bagende mu byalo bafune abakazi bawase. Sex workers now balina okuvaamu nga they are powerful women bategeera ekigenda mu maaso. Obeera ng'oli sex worker totegeera kigenda mu maaso na government. No ate olina obudde okomawo kiro okomawo ku makya weebaka misana onootegeera ki ekigenda mu maaso. Budget onoogitegeera otya? Being a sex worker buli muzimu is an addiction. No, it's a situation. It's a situation. There is no addiction being a sex worker. It's situations. Buli omu alina ensonga lwaki ya joining okubeera sex worker. Yeah. Si muzimu. Nze nabuyingiramu nga nziruse kusomera nziruse ewaka nga siina wa kusula. Nga option gye nnina kubeera mu bbaala gye nafunira omuzungu oli gwe nabba. So ate kati we nakitegeera nti we neebaka n'omusajja nkeera ku makya nampa ssente. That's how when nagetinga ate nga nfuna $5,000. But end of that day, namalayo emyaka 3 ne mbuvaamu. Naye era sometimes obwavubuke na ne bukuluma n'ogamba nawo kati olaba luli nali muddugavu kati ndi mweru nja kwaka mu bitaala. Naye ate n'otunuulira omwana nti abaana bakuze banandaba batya n'ofuna ekirala ekyokkola. Amwe mother okitegeera raising abawala n'abalenzi ale nakati nkyazaala nina olubuto. So byenkugamba tokwata ku mwana wange. Duliwa mukwano yagala ndukulage. Mukwano toyogera kalebule. Bansiba myaka 2 n'emyezi 8. Naye gwe ombuuza interviews ezimu mwaka ku mwaka sijja kiddamu. Abayimbi bano batte ebifaananyi by'obuseegu. Bayimbi abenjawulo likes of Pia Pounds. Mpozi ono minister yali alwanyisa obuseegu yafa. Alhamdulillah Mungu amummuze mirembe. Kati ekyo kyenkugambye kyembadde mbagamba nti Uganda right now people are mad, people are depressed, people are traumatized, abantu bayita through a lot. Kati omuntu ng'alaba music tatambula musically ayina kola kyayina kweyambula. Anti we abo bonna babayina they have some spirit ebesibyeko ebasika mpola naye nga bajjirira. Benjagala kati okutaasa because omukazi nga you're not a sex worker weyambula otya wenna ne weereega. Ebyo sijja byogerako oyo mukwano gwange. Ebifaananyi nabirabye ebya Pia Pound naye she's my friend. We talk one on one. Naye kati njogerako na about music industry. Mbadde nsaba government eteekewo ekkomo ku music industry. Nti buno obwere ne bwewalaba Shibanga agamba baamukutte. Baamugize, baamukubye
kati woyambalanga bw'otyo lwaki omusajja taafuna amabbali ekitegeeza ennyambala ekyukemu akatono tono tuli bamaama baggwanga tuli bamaama b'enkya tukole eddate waffe naye nga tubikkiriddeko oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo